kandi kwahitamu abashubuzi kuruga umurembo rwambarira hamwe na Masaka kubasabgonjora enshonga izokugabugana aha mwarugo emwe ahashonga ibagambaho neye ngutumbi erikuruga mitukura kuza Masaka ibagira nkingi emushuburo yabo nobagisyayo yasiskeiri munana okutuka ichotira utandikiro ganti otambula ku kakatono so tusaba Ministry of Works eterezemu ku nsonga eyo nga tuleeta ebigondi byaffe ebyamaguzi byaffe kuba emmotoka zisibira mu magalaji oludo mazo gisasula omusolo kati tufesinga obuzibu ne ba client baffe ng'abasuubuzi okusinga ennyo balina enkola gye baleseewo eya ICDs okwo nandibadde nkiyita ebintu webituukire Tanzania mu port babijjawo ne babiteeka mu materekero gaabwe kati ate ago amaterekero oluusi olumu tegaba malungi oluusi tegalina security babbako ebintu bakola batya ne charges eziribeerayo ziba nyingiko kale Tanzania kwegamba bo bayagala abantu baabwe bebakolawa bebasobola okukola business ewaabwe kati nga gwe Omunayuganda tusobola genda Tanzania n'olowooza tugenda kukola business bajakkiriza bajja kuleeta kwegamba baleeta ebintu byogenda okwesanga ati nga tusobola okukola ki business e Tanzania omwamirule Livingstone Mviri okora amabichiro ningashi za store umihanga ya Tanzania yashobora kukingi bakubihaho sente nyingi kandi ajya mu cyancu basika sente ezi babasa kuzishashura ahamwaro kati drivers bafa bana Uganda bafuna challenge y'amaanyi e Tanzania mu ngeri eno n'aba officers mu kubo traffic officers babonyabonya nnyo emmotoka ezaffe mu kubacharginga mu ngeri y'enjawulo osanga road blocks zisinga omusajja amubuuza ebibuuzo bingi lwaki emmotoka ebadde bwekiti ate nga driver Munnayuganda tamanyi Oluswayiri obulungi okumuwa ansa entuufu ebinde bizubu ebibagambaho bakubugabugana n'endimi zitakushana ekibakugira ngo kirekireho omwanya hagati y'abashubuzi ba Uganda hamwe n'aba Tanzania orukura abashubuzi omcyange cya Masaka Engineer Ronald Bale Magere yagira ngo abashubuzi b'abanya-Uganda kenji babenu barra abwa sente zikubihwaho bete najyango kubugabugana honkoku kwabihereza amatsiko kwenshonga nkezi zibasa gonjorwa singira dala banaffe abagisa e Dar es Salaam bayina obuzibu nti ebintu abulusi babikwata bulungi bituka birwawo kutuuka charges mu bond nazo nga nyingi nnyo ni abasuubuzi baddiddwamu era ne twebaza Tanzania Port Authority okuba nti yalegese olukungaana luno ne Central Corridor Secretariat East Africa Dar es Salaam naye ebaddewo nayo neyatuyambirako ddala abasuubuzi bafunye okunnyonnyolwa newankubadde abamu basigaza challenges era ezimu nga zisigaddewo olw'ensonga nti ebizibu ebimbaga nti basobola biddamu nga ku lunaku olwaleero bajja genda babirowoozeeko omwami Nicholas Kafero okola n'ekitongole kya Tanzania Export Authority yajangwa lyo bakola kyonna ekikubasika kugamba n'ekitongole ekikuvunaanyizibwa by'enguuto kureba okuba kubasa kubakorera enguuto egi ekuluga Masaka neza mutukula obundi kikabayamba akutwala emushuburo yabo ekkubo tulirabye nti teryeyagaza lyerimu ku nsonga lwaki ba transporters tebettanira nnyo kukozesa port ya Dar es Salaam kubanga okuva emutukula okutuuka e Masaka ekkubo eryo bbi ate lerisinga okwaffectinga je kubo lyokka lye tulina erituleeta bu Masaka business community oba n'ebitundu ebirala awo so tuli mu nteeseganya ne ba stakeholders abalala nga Ministry of Works and Transport tulabe nti ekkubo eryo litereera kubanga yensonga lwaki ba transport abasinga tebagala kukozesa nnyo mwalo ge Dar es Salaam ogu yagumiza muyashobora okurabira omukibiina ekigita amahanga ga burugwizoba bwa Africa bariyo nibakola kyona ekikubasika kurenga bataho omukago guhamere hagati ya Uganda hamwe n'abashubuzi omuri Tanzania ena tuli mu East African Community atu trading nga block M naye waliwo policies ezijja o ezibaddewo nga ensi zikuuma economies zaabwe kukula so kinene kintu eno policy kati ngeno tugitegedde tugitebolinze eno si platform jesoso okujjako naye kyenkakasa abantu nti mu bbanga eritali lyawala government ya Tanzania egenda kugulawo
report. Alex Mbonye okora n'ekitongole ekya Uganda Shippers Council yahamuza abashubuzi kweshonga zabo nazakorwa. Note of that, there were issues about work permits being asked in Tanzania, even when you're conducting business in a short term. So we are going to forward these to our colleagues in Tanzania through the right channels. And also, other than that, there are other, in terms of the one-stop border posts, there are some differences which need to be aligned on both sides of the border to ensure smooth movement of the cargo at Mutukula. Amakulaga gashakwanuwa chintu abwa Sky TV agenshonga. Ago nubwo twatwinire bito